Yes, buterevu nnyo neera Edi 256 gemanya ng'ateera mba nkedde nkituulemu buterevu nnyo. Amawulire mangi nnyo agona ku lwaleero gengenda kubanga mbawa agamu masuufu nnyo agasinga agamu si malungi ekiri awo. Naye ate nga sigenda kulwawo nnyo kantandikire ddala ku ng'atandikira ddala ku MC Cuts munnange. Omukulu ono oba agenda kugwa ddalu oba agenda kwa bana eggwanga yeralikiridde MC Cuts yandibanga ayinako ekimubulako. MC Cuts omukulu ono emabega kwawo aze akyakaana n'abantu ab'enjawulo naye kati munaku nga bbiri emabega ate olutalo kati oluliwo lwa mukulu Side Soft ono abadde akolera nnyo gundi fie ennyimba ezisinga era amukubidde engoma nungi nnyo ezisinga hits ezizze nga gundi fie azikuba abadde Side Soft nga yatula mu ngoma naye munnaye omukulu ono Side Soft waliwo problem eriwo ku bantu bano ababiri nti one waliwo ono Shamike abeera sister wa Side Soft kati obuzibu bwavuddewa nti Side Soft alina ssente ze yasaba Cuts okukolera fie oluyimba luno olupya oluliwo ekintu kirabika ne kigaana Cuts n'amugamba agwekola bukozi just omanyi Cuts ye muntu omukumpanya mu bintu ebimu akalimi kamukolera nnyo nalimba omusajja n'akola oluyimba amaze okola oluyimba kale ate Cuts tagasasula ssente Side Soft amusaba ssente munaye mpa ku ssente jjukira gundi Shamike abadde under MC Cuts gundi brandi naye nga wetwogera Shamike takyali wa MC Cuts munange bamutaddi ekivaako ki lwe lutalo no luliwo Side Soft agamba omukulu ono mukumpanya tasasula ssente tamwako ssente naye ye abeera ali mu kweraga bwerazi nga walaga ebyobugaga bwe kati omukulu ono yamentioninze akantu kamuwe kati katabudde gundi MC Cuts n'avayo ku social media n'alaga buli omu ebintu by'alina ye agamba mugagga nnyo kitegeera yavuddeyo n'alaga ebizimbe n'alaga motoka z'alina n'alaga naye ku bizimbe tetwalabye gundi land titles yalaze bulazi bizimba awo simanyi ki nga yewana nnyo jukira omusajja ono ali mu London olunaku olwaleero bagenda kubanga baperforminga olunaku olwaleero wali e London yasinziridde n'atuwa eggulire kwegamba yasasamaziza ensi yonna abantu abasinga tubaire tumanyi Cuts bulungi naye Cuts yavuddeyo n'ayogera kikyali okitegeera sigenda kulwawo nnyo katusooke twalayo ku video eno ya MC Cuts nga yeewananga wali omugagga ennyo ate nalangira ne Side Soft mbutabukaako yadde Kenya Side Soft nawe tambulako Yo Uganda mumanyidde for long I've kept quiet nze nina convertible najibula milioni 15 logbook njirina na haria kati wenkoma olunaku lwenkomawo super custom gena kufuluma ya Cuts music mu wiki emu fee agenda kukuba kawundo just baka kasamani nze nkozo kubanga n'emyaka 14 muloza ndi musiru bye mulaba nkola ku fame wave mbyagala it makes me happy ebyo ya Cuts music tebinanditira sente namwe mukimanyi I just love it I'm on holiday I have money I can quit today I have money namwe mwepepo wano tesootya ku nsonga z'omusajja ensonga z'omusajja zizina nnyo tegeera the man rich and broke eryo lyeggulire eryavudde wa mukulu oyo MC Cuts naye omukulu oyo simanyi obuzibu bwalina naye ajatereera yasuubiza abantu bwakomerawo ati simanyi agenda kukomawo ne super custom mpya simanyi mu wiki emu fie ajja kubanga avuga gundi kawundo ffe tubirinze munange ate tunakola tutya musajja wakola dda kuva ku myaka 14 okola ebyo tuba tuvudde tugendako ewa mukyala wana omukyala ono anuma nnyo amuyita Maureen Kabasiita omukyala ono ali ayimba bulungi ennyimba ze nga kwegamba
ayimba n'obulira muri mudunga ekigiriya naye munnaye omukyalo ono yavudde ate nayomba kirabika mbu waliwo abadde bakola ki abamulangira abamusomera lwaki naye wava mu kuyimba kireka ennyimba zakubula simanyi wali simanyi abantu balina ebigambo byabwe balina ebigambo bitayita mu kamwa for example nganze omusajja omuganda tekasobola naye ngaomukulu ono yavuddeyo n'acomplaining agambe bannaye bannange mundeke okuyimba nze yetandikirawo okuyimba teri muntu yenna yapa ku kirowoozo kyonna nti tandika okuyimba nze yatandikawo okuyimba newe nabanga era mbivuddemu stiiru nze eyesaliddewo sina muntu yenna ani aliko manager wange asobola okumcomplaininga mbusimanyi gundi simanyi yatamanyi kuyimba kyobola yakivaamu omukyalo ono jukira nti yali ava wali mu Western Uganda manna yayina Miss Kavi yayina Kavi ekitalo ennyo naye nga mukyalo ono yavudde agamba nti bannaye right yange esaawa zino ndi muzadde saagala nze nabagamba nti we nali ntandika okuyimba nabagamba nti ngenda kuyimbako katini kasita we natandika okuzaala ebyokuyimba nga bikola ki nga bikoma era munnaye kyatuukiridde omukyalo ono kati we yazadde waati okuyimba nga akusibako era yagaddewo takyayagala kuyimba naye yagamba ennyimba zikyatambula bulungi nnyo era alina example ez'abayimbi be balaba mbubo however much tebavangayo okugamba nti nabo baakita naye mbu batudde yaleese abantu wano ab'enjawulo Namubiru ayiri Namubiru yagamba nti oyo aliwa nga sikyamubulira okitegeera n'aleeta abayimbi